abaana balina taata waabwe ye kitafa ali mu ggulu. Taata ow'okunsi bw'aba nga tasobodde kugula kawunga, nga tasobodde kugula ka uniform, nga tasobodde kugula ngatto. Taata ow'omu ggulu agenda kulabirira byonna era byonna bigenda kuba birungi. Agenda kubawa byonna ate agenda kuteekako n'omukka ogw'obulamu. Mu nju ewwo nga ggwe engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo. Tofunayo moments naddala kuba n'abaana b'abato ng'omwana agamba nti njagala laba ku taata. Ono mutaali omu naye sikiraba. Balina taata waabwe ye kitaffe ali mu ggulu. Okakasa Katonda ye yakwebakako n'akuzaalamu abaana abo. Nga ne Yesu Kristo yalina biological father n'olunyiriri lulambo lwa famire ye. Yosefu n'abalala temubamanyi. Omutima omubi ogukukyayisa abaana kitaabwe otuuka okubalowoozesa nti Katonda y'abazaala olw'okuba naawe oli ku kibi kisikire. Nyoko yakwawula ne kitaawo. Awo nawo ngenda kujjawo. Naye ensonga enkulu. Omwana ono twagala omutwale ku DNA. Ayina omusumba akaayanirwa abasiyazi gwafaanana. Ayina omusumba akaayanirwa abasiyazi gwafaanana. Ate tulowooleza ddala wano wajja amaanyi n'okutwala famire y'omusajja. Kuba mpulira n'abaana yagenda okubagaba. Naye awo ngenda kujjawo. Abasajja mwenna kino kiri wa bugingo naye neewammwe kijja. Okwawukana n'omukazi olw'embeera ze mu bulamu bwo n'akukyaya abaana bo ng'ate beerimbise mu ddiini. Nze neewuunya ne booteekako emikono munaawe oli musumba nga n'amateeka 10 aga Bayibuli gakyogera lunye era galambulula etteeka eri lya mwana kutya taata we gwa kutya kitaawe na nnyina. Kutya kitaawe na nnyina gwe n'okwata abaana b'omusajja n'omwawula nabo munammwe mubuulira njiri ebatwala mu ggulu. Bugingo my brother tewakoze ensobi yonna mutima gwo kuyaayaanira baana bo oli musajja muzadde. Abaana bo tolina kye bwe wabakola. Omukazi asobola okufuukira ekizibu, omukazi asobola okutwala ng'ekitagasa. Ate gwe omu ku basumba abakyasinze okubeera abeerufu. Abalala balya bisiyaga wano. Balya bisiyaga. Abasumba wano bawasiza abakazi bakoze vulugu mungi gwe wavaayo lwatu. Nti ntadde wano ngenze noono bonna bakyala. Sigenda kufa nga ndaba. Abasajja mwenna. Bwe tutavaayo kuyimirirawo ku jjoogo ly'abakazi. Ne twawukana olw'ensonga zange n'onkyaya abaana abange be nnakula n'enzaala n'endabirira ne sitakola kabi konna olw'ensonga zaffe we tutatuukiridde. Awo nedda. Nzija mu paati 2. Mugenda kwanjuza omwana w'omusajja nga bwera bwe baakola ku mukolo gwo. Nzija. Kuba kitaawo gyali e Busoga ekyo kimanyi. Awo nzija. Mulina ebyobufere bye mugenda okukola awo nzija. Omukolo gw'ekifere gwe mugendako ngera gwe mwakola ne Bugingo. Omukolo gutaaliko kwanjula ne mufoojinga amabaluwa n'ennyoko. Awo nawo